gazitya mateeka nga it was love. Bw'omubanga muli in your private life lwaki okikwata n'okiteeka ku social media without the consent without the consent of wowe omanyi nti oli takyagala lwaki okiteekayo otofunye tomubuuzizaako tibannaye tuteekeyo kana akafaananyi nga b'omukwano mukiteekeyo aye kandi waffe agamba tewaali love relationship yonna tewaali love olubuto lwalina Dorah avaawa eby'olubuto sibimanyi Adija mbuze eby'olubuto ne mu mabaluwa gaffe olubuto okiraya ati wate yalukunnyonnyola ati lwaliyo sibimanyi ebyo pictures zakoze eki zateeseyo bw'oba ono yapostinga kifaananyi ekiri official nga ali official actually nga ayambadde bulungi was smart ono yapostinzewa eby'omukitanda anti omukyala agezaako okuprovinga society nti baali mu relationship ate mmwe kyemuprovinga ki what are you trying you must kujja n'ayogerako eri society abantu ne batakikiriza so they need oyina okwatukiriza erinnya ly'omwana noyatukiriza ebifaananyi bye oba olinyiridde eddembe lye era oba ovunaanibwa bulungi mu buwaayiro bw'amateeka ga computer misuse. Kati ye Mariam talina right ewa experience ye ku media. Bw'oba oyogera kugundi ku baawe ku boyfriend we bw'oba oyogera olina okwogera ebintu by'okakasa okitegedde ate si kyateeka nti you have every love affair you know giri edda baabuliriranga abantu kasita ne babeera mu relationship ebintu by'omu nyumba biba byani biba bya mu nju byatuuka ddi ebintu by'omu nyumba birina okubeera ku lutimbe gagadde naffe tusitukiremu kwe kumuwa demand zizino twagala aveyo ne public apology within 48 hours wetwogerera 24 hours zo zagenze so wabulayo 24 netusaba asasule emitwalo 3 egya Dorah emitwalo 3 egya Dorah kulinnya lyataataaganyiza kubanga nga akoze apology sente z'omuzaga sente zirina okubaawo. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Jabali ku HK Media yeze Hadija Kigozi onako lwalero in your latest updates and celebrity news fetu abagamba tubukire etokota tuli wakubawani ama news gonna gemwetaaze olwalero emisana mbadde wakwogerako n'omwana omuwala Dorah ku simu naye sobodde I was feeling a little bit lazy n'omuntu gwangambye okufunako information ndoza abadde busy cause muteleddeko message naye tagizeemu so ngezezaako okufuna cancel agambye okuba nti no yasuubinze Dorah ku nsonga z'okudifeminga Bruno abeere nga tunyonyolamu bigenda kutambula bitya era lwaki bamuweereza ebbaluwa eyo naki kye baagala akole. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga njagala okubajjukiza nti baganda baffe aba BBH Travels bebateekamu omusaayi kulaba nga she etambula bulungi bakugamba nti genda ofune visa gwali awo e Dubai okusookola visa extension airport visa change bagikolera ddala bulambalamba. Banaffe aba Platinum Wellness Spa bakugamba genda okozese ku masaaji waabwe bakola kamasaaji akaba VVIP kajja kunyumira ogenda okozese ku steam yaabwe okozeseko ne ku sauna. Abasitaffe ba Uganda batwala abaana Kuwait bakugamba nti banoonyeko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga kanso insenso kulaba nange sanyiso balaba bannange aba HK Media kale long time kanso nga wambulako twebulanganye naye wetuli mbuza kubali ku HK Media aba HK Media ono kanso na habwe precious okuva mu Ergon Advocates
batumiddeko nnyo. Kase omanyi question eddako nakugambye ngenda gikubuuza. Lwaki bakuyita Precious? Ffe ba Precious be tulabyeko, tulabye ba Precious bawala. Precious Remy, ba Precious bonna babeera bawala. Mami we yakutuma linnya ly'abawala? Simanyi yali ntuumwa. Simanyi era ngenda Precious as a Precious ngenda kinoonyerezaako lyavaawa as a meaning. Naye ndowooza basanyuka nnyo. Basanyuka nnyo naye ekintu eky'omuwendo. Ne bagamba this is Precious. I see. Naye nja kunoonyereza ani yalireeta. So how is your Sunday? My Sunday is a bit cold. Naye weetuli. A bit cold? Why? Embeera ogiraba. Weather? Embeera ogiraba. Okay, so kati ndowooza ebibadde ku mutimbagano weekend obirabye. Ne gye mukomekereza Bruno Kene mukyala we Dorah olabyeyo. Nze mpulira nnyo abantu nga bagamba nti mu nsonga z'abagalana toteekayo kikyo. Kansolowooza kino kye mukola okusuwinga Dorah olw'okuba yaze na expressinga feelings ze. Kiddala kituufu. Dorah ye yasoose okuddukira mu mateeka. Era ebbaluwa yavudde wa Dorah banamateeka nga bagamba ba representinga Dorah aba advocates. Ne bagiweereza client waffe nga bamutegeeza nti bagenda muwawaabira bw'aba taggyeyo kifaananyi kya Dorah kyeyapostinze ku mitimbagano gye. Ekifaananyi kyabadde kigamba kitya ekyaviiriddeko okuba nti kitabangula Dorah? Tebaayogedde ku kigambo, ebbaluwa yagambye kifaananyi kiveeyo. Naffe ne tugamba omuntu ate akubye wiiki namba ate ekifaananyi obufaananyi ye naye kimugyeko. Oli akoze interviews eziwera 3 ng'avumira ddala nno. Avumye wiiki namba era agyefuze ng'avumira ddala. Kiratu waffe tabadde na intention yonna ey'okumutwala mu mateeka okutuusa oli mwennyini waate kanyigiriza wasazeewo ate yaba atwala n'oli mu kkooti. Tugamba boy child ng'abonyeebonye. Boy child omukubi omaze omukuba wiiki namba ate oyagala omutwala omusibe mu mateeka. Tugamba tekisoboka. Ne tugamba gwe asinze okuvuma mu nsonga eno kiratu waffe tanaba kwogerako. Kitegedde? Kaakati gwe ate oddukidde mu banamateeka kuwaabira kiranti waffe nti apostinze ki kifaananyi kyo. Tugamba tewali buzibu. Ekifaananyi kakikole ki? Ekifaananyi Dorah yabadde ayambadde ati ekyamusiikudde emmeme kubanga just omuntu okupostinga bupostinze ekifaananyi I think it has no problem. Kyewuunyisa kubanga ekifaananyi kyabadde kibi. No, the picture is very official. Ate kwabaddeko details ku kifaananyi. Tebayogeddeko njogera ku nsonga ze bateese mu bbaluwa. Tekyabadde bagamba nti tetwagala okozesa ekifaananyi kyaffe ku social media zo. Oli n'akola ki? N'akkiriza n'akijjayo. Segedde kati ekifaananyi kiri like it's a very official picture. Si kintu ali bwereere nti toba kiraga ki? No, it's an official picture. Along which in our response twagambye tekifaananyi ekyo already Dorah yakipostinga dda social media ze. Si kipya mu public. So buli bw'oteekayo ekifaananyi ku social media kiba kifuuse public, it's no longer private. Tosagamba nti someone has injured your privacy ng'ate ekifaananyi gwe wakiteekayo voluntarily n'okiteekawa. The moment you post the picture omu mateeka voluntary non-fit injury kyoba okoze voluntary assumption of risk bw'okiteekayo ne kitambula ate tojja kujja onenye ono eyakigyeyo n'akisharinga kwate gwe wakoze eki gwe wakiteeseyo. It's already publication already yakoleddwa. So twavudde ntugamba already gwe wakiteekayo si kipya mu public. Ate oli yennyini kawaaba yateekayo bedroom pictures eza client waffe. Va ku kino ekiri official nti ono akiteeseyo. Bali mu mukwano kanso. Kati bedroom pictures ate awo zibeere ziyingira zitya mateeka nga it was love. Bw'omuba nga muli in your private life lwaki okikwata n'okiteeka ku social media without the consent. Without the consent of omanyi nti oli takyagala lwaki okiteekayo. Otofunye tomubuuzizaako ti bannaye tuteekeyo kano akafaananyi nga b'omukwano mukiteekeyo
ate client waffe agamba tewali love relationship yonna. Kati omuwala olubuto lwalina Dorah avaawa. Ebyolubuto sibimanyi. Adija mbuuze ebyolubuto ne mu mabaluwa gaffe. Olubuto client wate yalukunnyonnyola nti lwaliyo. Sibimanyi ebyo. Kaso client yali alina okubulira nti omuwala baby mama. Ebyo tanababyogerako. Ebyolubuto n'omuwala mu baluwa gye yawandiise tebiriimu. Kati ye client wakugamba nti enkolagana ye wakati we ne Dorah eri eti. Enkolagana yali advertisement ya business. Era payments zonna ezaweebwa client waffe zali in respect kuki ku advertisements ze yakolera business yani ya Dorah. That's the relationship yaliwo, tewali ndala. Client yakuplayingiddemu akatambi ng'agamba nti baby sina mafuta. Client waffe atugamba esente ze yali asaba yali abanja ki sente za advertisements. Sente za mafuta ezo zowulira. Taito gye yakozesa ng'abanja CEO. Yetutabula. Kati client waffe engeri gyali omuyimbi wa love. Obugambo bumu si bwa bbeeyi nnyo. Buba kumpi. Obugambo buba kumpi. Oli omuyimbi wa love. Obugambo dia baby. Tebuba wala. Tebuba wala. Era ng'olaba yali abanja sinti yali asaba. Yali abanja kubanga abanja sente ze. Omuntu bw'oba mubanje n'omukwata obulungi. Bwakulumirayo. N'omugambo obugambo akuwa sente zo. Okitegedde? So tewali nkolagana ndala, oli yali abanja sente z'obulango. Yali tanamumalayo ng'asaba sente ze. Okitegedde? Kyokka bannange ebyo bisekerwa naye Bruno Kena ogenda tusenseko. Anyway, this is a serious issue. Newankubadde it is a little bit funny. Okusinziira nze yayogeddeko ko n'omuwala n'obutambi bwe nalabye bwe nawulidde, so that is why nti ensesa. So kati gwe ne client wo muteeseteese ki ku nsonga za Dorah? Mweteeseteese tugamba nti ono Dorah yavuddeyo n'agamba ayagala kuwaabira Bruno K bw'aba taggyeyo ki kifaananyi. Bruno K yakikutte n'akola ki n'akijjayo. You understand? Kati n'agamba engeri gy'onteese mu mateeka tusigalewa sigale mu mateeka. Opositinze namba yange tebeerangako ku public domain. Yapositinze namba ya Bruno? Private phone contact ya Bruno ng'agamba mbu kiki eri buli wamu. Kati ne mu baluwa gye yawandiise eri esatulatinga buli wamu enamba ya Bruno kweri. Afuna amasimu amayitirivu. Is a public figure. Abawala b'e Kampala bamukubira amasimu okufa obufi. Abantu bakuba amasimu kati actually security wise. Abawala abo tebakitegeera. Oh my God, ndowooza. Kyatuka ku client wo. Abawala bakuba amasimu. Client waffe yatugambye nti security wise it's not awulira nti his insecure. He may lose that contact. Enamba ejaludde ng'akozesa business ye okumala ebbanga kubanga gye bamufunirako abagala obookinga music. Naye tebadde mu lwatu nti public phone number nti buli omu ayagala akole ki accessinge. Ekyo kye kisookebwako. Ono n'atta audios ezo z'oyogeddeko. That was a private conversation audio. Naye trendinga buli wamu ku TikTok, ku YouTube, trendinga buli wamu nga bagikozesa in a way y'okudimininga client waffe ng'asabiriza. Kitegedde? So the eyes in the right eyes of the thinking, in the eyes of the right thinking members of the society, kimukosezza nnyo okuta audios ezo. Ekyokusatu, bedroom pictures zakoze ki zateeseyo. Bw'oba ono yapostinga kifaananyi ekiri official ng'ali official, actually ng'ayambadde bulungi, was smart. Ono yapostinzewa ebyomu kitanda. Anti omukyala agezaako okuprovinga society nti baali mu relationship ate mmwe provinga ki? What are you trying? You must kujja n'ayogerako eri society abantu ne batakikiriza, so they need oyina okukola ki? Oyina okufuna consent. Tolina kuprovinga tewali yakutuma. Tuprovinga gundi mulageko tewali yakuleeta. The moment bw'ovaayo mu public, the only intention kubanga ensonga entuufu mwagimubuuziza nga teriiwo. The only intention eyamuleese ku injuringa brand ya client waffe gyazimbidde ebbanga erisuka mu myaka 10.
Kitegedde? That is what you feel. Yes, ekyamuleta is to injure, to demean our client. Omuntu kasita okola kale kola interview ebeeremu n'okola interview ku macha n'okola sawa 2 n'okola sawa 5 interviews 30 interviews nga oyonoona erinnya ly'omuntu omukuba takuddamu ate n'omwongerako n'ogamba ate kati nkutwala ne mu mateeka n'agamba wait a minute nze alina okusuwinga nze gw'okuba ate nze gw'oyagala okuwaabira so engeri gy'oyagala bino leka naffe tusitukiremu kwe kumuwa demand zizino twagala aveyo ne public apology within 48 hours wetwogerera 24 hours zo zagenze so wabulayo 24 netusaba asasule emitwalo 3 egya dola emitwalo 3 egya dola kulinnya lyataataaganyiza kubanga nga akoze apology sente zirina okubaawo because buli bw'owandiika ebbaluwa n'oyagala nti ogenda twala mu mateeka ate ng'olina okuhayalinga ffe balooya ne tumuwa invoice ezo expenses zonna oba olina okukola ki then buli woovayo n'ogamba nti otaataganyizza omuntu ate ng'aliira mu public jukira is a professional musician sente ze bakola zirina okuvawa mu music mu public bookings ebivulu bye bakola ate gwe n'ovaayo n'ogamba nti oyagala kutaataganya brand ye so she has to compensate for the damage injury caused mu public zezo zetusabye sente z'okukavalinga 48 hours bwe zinaagwayo nga tanaba kansoke kusala ekirimu damages ki Bruno zaatuuseeko aka audio tokawulira TikTok nga omukyala ayogera ku Bruno nga video audio Bruno private conversation kati Bruno ali mu condition kyesaawe Bruno talina buzibu ye ng'omuntu naye afiringa shayo okujja mu bantu brand ye ekoseddwa music I have built my name for over 10 years ng'ovuddeyo ogamba mpunya ovuddeyo ogamba nti si shavinga ovuddeyo ogamba nti ndi mulogo nina bye neesiiga simanyi biki witchcraft allegations okitegedde ti buli bw'ovaayo n'oyogera ebigambo ebyo automatically oba oli mu kutataganya ki kutataganya brand y'omuntu gy'azimbidde ebbanka so yeeyo compensation in damages yetukola ki yetusaba kitegedde obeera serious anti omanyi ekiri mu kunsesa kikino kanso kwe kulaba nga abaagalana babiri bonna beetutte mu kooti ono atutte ono ate ne Bruno naye atutte ono ani yasoose eyasoose ye omukyala nti bakozesezza ekifaananyi kye mu music ate ye nga si muyimbi ogiraba eyo bagiyita bullying omuntu n'omuwononera erinnya ate n'oyagala era omusibe so kati yabulinze Bruno mukwata oyagala omusibe oyagala ate omwononera erinnya kweko bayita okukuba n'oluma ate okukuba n'omega n'oluma tugamba nedda singa mubeera mutudde wansi nga ne mutuula ku tebo ne mukaanya ezo sente temusabye nnyingi nnyo emitwalo 3 egya dola baba basobola okukaanya bajja tutuukirira alina bannamateeka be tusobola okuteekako embeera netugamba netubatuuza netulaba oba basobola okukola ki babemalira wabweru wa kooti naye ensonga zino yazireese kazireeta ye mukyala so bw'abanga ye yazireese Bruno ke yabadde tanaba kwogerayo kigambo n'ekimu naye ate ono n'avaayo n'akola ki n'amuyiikiriza so bw'oba obireese mu mateeka kabigende mu mateeka naye bw'oba oyagala biveeyo tusobola okutuula ne tulaba engeri gye tukikwasaganyamu wabweru w'amateeka abalungi abali ku HK Media ono ye Council Precious Nahabwe gwentudde naye olunaku olwaleero agenda okusuubinga mwana muwala Dorah Musembatya olw'okukola ki olw'okutaataaganya brandi ya client nga mulimu ne rights z'omwana nazo zayingiriza mu mboozi ennyingi maye bw'oyogera ennyo bw'oyogera bingi abaganda byebaga nti asirise teyeejusa bw'oyogera ebintu bingi ate omaliriza ng'okulosinze line n'oyayingizaamu ensonga za DNA n'oyongezaamu ensonga za DNA z'omwana amanya g'omwana n'ogatuukiriza
oba olinyiridde eddembe ly'omwana mu mateeka. Computer Misuse Act eno ya mwami Honorable Nsereko gye yaleeta mu 2022. Actually Nsereko abantu bamatakinga nnyo ku tteeka eryo, naye etteeka eryo lirina we liyambira abantu naddala abali innocent nga tebayi omuntu avaayo n'akuba mu mawulire oba n'akuteekamu ne ransom okitegedde n'apostinga ebifaananyi ojjukira ebiseera ebyo Nsereko we yaleetera etteeka eryo wabeerangawo nnyo body shaming actually mostly women be baali bakifacinga omuntu mwawukanye akute nudes zo aziteese ku mitimbagano. You understand? When awulirizanga Honorable Nsereko intentions ze, it was one of the reasons nti abasajja abamu bali eyo. You understand? Omukazi ayina obwerere bwo ng'omusajja agamba nti mperezayo obukadde 2 mperezayo obukadde 10 bw'oba tobumpadde ngenda kutachi ngenda kuta nudes zo. Oluusi oli member wa parliament, oluusi oli minister, oluusi oli wa buvunaanyizibwa somewhere else. Okitegedde? Noma nti nudes zo kasita zifuluma, it will injure your either political or your career mu ngeri yonna ebeerawo. So ne bavaayo n'etteeka eryo naddala nnyo lyajja protecting abaana. So buli bw'oyingiza ensonga z'abaana mu public, you must seek consent kuva mu wachi wa muzadde we. Actually ne courts bwe ziba ziyisa ensala yaazo obanga ensonga zirimu abaana tezibeera nnyo kuki coverage. Oluusi wabeerawo engeri gye ba protecting omwana n'atabeera ki mu mawulire nnyo. Kitegedde erinnya ly'omwana kulyatuukiriza mu ki mu public. Buli bw'oyatukiriza erinnya ly'omwana n'oyatukiriza ebifaananyi bye oba olinyiridde eddembe lye era oba ovunaanibwa bulungi mu buwaayiro bw'amateeka ga computer misuse. Kati ye Mariam talina right ewa experience ye ku media. Ng'oba oyogera kugundi kubawe ku boyfriend we bw'oba oyogera olina okwogera ebintu by'okakasa. Kitegedde? Ate si kyateeka nti you have every love affair. Edda baabuliriranga abantu kasita obeera ne bwebeera mu relationship ebintu by'omu nyumba biba byani biba bya mu nju byatuuka ddi ebintu by'omu nyumba birina okubeera ku lutimbe gagadde birina okuba ku ki social media buli wamu. Eby'omu kisenge bisigale mu kisenge. Ndowooza abakulu baki abakulu by'obuwangwa n'ab'eddiini balina okuyingira ku nsonga eyo baddemu basomesa abantu nti ensonga z'omu kisenge zisigale mu kisenge, naye ensonga z'omu kisenge kati ziri ku social media buli wamu. Kitegedde? Morale n'erigale kikyamu. Okay, bannange byebyo nno olunaku lwaleero munsikirize mbasibulize HK Media Hadija Kigozi koze ne Tracy ku kamera olunaku lwaleero. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga. Ndowooza abakyala kino kibawe ekyokuyiga n'abaami abaagala ennyo namwe kibawe ekyokuyiga ate tetujja kuddamu kutuula mu ntalo zifaanananga bwe ziti. Bajjukiza nti bagala baffe aba BBH Travels be bateekamu omusayi okulaba nti sheetambula bulungi. Aba Platinum Wellness Spa bwe bali nnyo okuba nti nabo bakola kamasajja kali VVIP. Ate mpozi n'aba staff eba Uganda nabo we bali nnyo okuba nti bakutwala ekweti gwe wekayagala okugenda. Kanso abaagala n'abanene we banaddamu nga toliiwo. Simanyi kyogenda tugamba kanso. Tetubeerawo mu buli mbeera. Ojjukira twali tukola ku nsonga za Angel. Tugamba bagenda ku divorcinga ki neera ne bwe baali bakwatagana era ne Lwasa era twaliwo. Tukola ki? Ate badivorcinga byali bigambo naye era twabeererawo mu kutabagana. Kitegedde? So ffe tubeerawo batuyita ba counselors. Kitegedde nti tusobola okuwabula mu mateeka naye oluusi ne bw'otuuka mu mateeka wabawo okukaanya. So mu buli mbeera ffe tubeerawo okuholdinga interests za clients waffe n'okumutereeza mu mateeka. Nja kweyongera okukyazaako kanso oyongera okutubuulira ku tteeka lya computer misuse nga twekuusa ku zi video zetuze tulaba ku TikTok abaana ze bakula mu writing abantu ebigambo bye bawandiika oyongera okutumulisa kubanga munaaye
abantu abamu bakola ensobi nga tebazimanyi nti nsobi okitegeera kati nga bano luno olutalo luli wakati w'abaagalana naye luno olutuuse mu kkooti kale sibula abantu tugende abatulaba ku HK Media naabwe Precious Elgon Advocates bye